ani gwosiru walirako ekido gwe abanyu tebakyanywa nnyo ono eyaloze omuntu ekituufu bamuyozeza lutuula ate ng'ekibadde ku kyalo abadde kaweefube wakati w'abantu abadde bajja babulaabula n'abatamiivu bennyini bali mu kwekengera kuba omwenge tebakyagunywa ne gubakwata gukoma mutengetenge buli wonywa ennyo ozuukuka oli mu ntamu ekyo kyayeraliikiriza abanywi kadi kyeyamaani era ye ono muwomu ku batuuze agamba yeekweka nnyo kuba takyesiga bukuumi buva eri kyeyamaani kyeyamaani kennyini yatabangula obukuumi ekyatandika butandisi yono omusezi mutumbi gwe tandise era mwenna bawagira ebinauganda tubaagala nnyo ike music oli wakabi we bale kwagira kinauganda eme wankulukuku ate nga saina tujja basala kabe wankulukuku wetulabwe nti tunuliraku omusezi mutumbi part 2 buuzizza ebibuuzo bingi nga mubibuuza kyeyamaani kati abatuuze batandise okubanga beekubira omulanga kuba ekintu kye balaba kadi kyamaani alina okunnyonnyola olw'ensonga ne baba ogenda manju kyamaani gw'osanga kyamaani oluusi omusanga engoye za kikuusikuusi akyuka langi alinga nawolovu ekyo kyeraliikiriza nnyo abatuuze Filipo omwana w'abandi ye script writer era nga yawandiika ne story bigwerawa sebo kyamaani yeegaana era naga tebalina mulemera kola fayiro osuulwa ye editor film ekyali ntandikwa omanyi okuba nti kyamaani yeegaanye emisana Filipo mwana w'abandi ye producer filimu eno kyeyamaani yeegaanye emisana naye obudde bwe buzibu obw'ekiro laba ekiddirira dansi owaaba wa mu lujja laba kyeyamaani kumbe yamubezze okumutega olutuulo era waali saalongolwanga Julius ye mutegesi wa filimu eno tugenda maaso laba kyeyamaani ku nnyumba z'abandi bino bye musanga ennyumba nga siziggwa omunaaga omusajja azimba ennyumba neekoma mu wakati neetayiyungirako kyava ku ki kumbe eba yalogwa abasezi abo kati ogenda okwetegereza batandise okuba obugoba buno obugoma buno okulabika ne bakuŋŋaana bulungi bwansi ekyo kwe gaagwabanga mulimu gw'amannyo ku kyalo omuntu yena alina okumanya nti olina okukola bulungi bwansi banaye temwekwasa mwe mugamba amazzi galimu enkoomi amazzi galimu ennosonoso mulina okugenda maaso tulongoose oluzzi tugenda maaso kumbe kyakabaale ku kyalo kino yakiremerako nyabula tulina okufuna omusezi bw'abanga kyeyamaani yasazeho kwegaana bw'atyo ne tumunyweza ne yeegaana mbu yadde ali ku physicals katulina okuleka tumukwatira mu kikolwa afadhali tumusange nga yeetisse mayiti era sewa Filipo kye yakola emirimu gye teyagisuula naye ng'ajjukira ekyamuleeta kyali kirala nnyo ku kyalo kuno ye Filipo omwana w'abandi tugenda maaso kyakabaale mu firimu kyeyamaani sebo yalubuuka okumanya kyeyamaani musajja muzibu nnyo kwolwo yalubuuka wuuyo egenda maaso kati tuba tuli awo kyeyamaani gyatukira ogenda mulinde timumyanya kakati wembalabide bazanya matatu ku makya gwe tembanga munywa enjaga mpulira ebikomi ebiwunya gwe temunanyumba kumba ali mu buunya kawulewa bulimu omunnyo tunuulira mwali ebisulammwe nga tabajjaako amatatu abuunyawunyako alabe omanyi omuntu ayinza okujja nga akubuuzabuuzaako era si kirungi kumalaga wakafuba muntu mbu akugwa mu kafuba laba kyeyamaani omulaabu atunula ye kennyini atunula ng'ekifi ekyatandika butandisi baana bato kuzanya matatu abadde abaabo obukeberakebera kumba aweera mu bisambi bamulimu ennyama kakwatako gwe gyogambira enkoko ezitoyo kiro 2 nva yaba ali ku muntu tudde wa kyakabaale kyamaani ogamba ki kumbe kyeyamaani yamaze okumanya omulabe waasooka abaabadde bakute sayidi ennene ey'olutuula yabadde ono kati yeefulani kati muntu mulungi ajja yeeyogeza ye walumbe kati kyamaani alaga nti mu bya security yasinga era alaba abazadde bagaliridde nnyo abaana n'okutuuka okuba ne bazanya matatu kyova olaba ebintu ebiremeseza ensi okugenda maaso byebyo tugenda maaso kyeyamaani sokondeke bintu bino munange saagala kunnemesa mirimu gy'abandi efirimu egenda maaso
Kwate yogera olulimi lwesobola okutegeera kiki oyogera. Abaana babadde ki? Bukyojja kuno tosobola toyiganga lulimi Luganda. Ye mulungunya oba toluwulira ongamba okuyiga Oluganda gwe boyiga olwewaffe obutuka. Gwayagala okwogera nange naawe yiga olwewaffe lwaki ongamba njiga olwammwe? Owuliddeko nnyagala kwogera nga mmwe. Kati chairman engeri gy'ali munnamateeka tayagala nnyo nnimi mukalubiriza bw'oba owulira ng'eno si gye baakutondera dde wammwe ne Katonda ali mugezi okuteeka ewammwe kati okuvayo oba omenye komera eri gye wali olina okuba onzizaayo ngaani Kyakabaale bw'aba mputtu yeeyiye eŋŋumu ng'olubengo kino ekyalo kirina ebizu by'otalabanga tuba tuli awo ate ezo omanyi waaki musirikale wa mmundu tugenda maaso sajja nenkumalako era aganyanya kumanya owaaye sooka oyimirire ani ampita enakani amagulu okanyuga makanyuge bwe mutyo kyemuva musubwa emikisa mukisa ki kugamba jangu gwe nkubuulire vaako tugenda maaso kumbe Nakalimba abadde alina gy'alaga naye bamusazeeko kirabe ani gw'oyimiriza gw'atalina n'amakulu gulayo gonna guli awo wuliriza okimanyi nti onvuma weegobako emikisa okimanyi nze edigalo ediboyi w'abasajja tomanyi Nakalimba tagala mweyogerezaako yakowa agasajjasajja gano olaba okizikiza ndi mukukwana nkuyamba oli mukwekyanga bya bwekyazi Nakalimba mbw ayambibwa okimanyi nti oyimiridde ku musajja omusajja tebamuyimirirako nga boogera n'omusajja olina ofukamira nga oyogera n'omusajja Nakalimba okimanyi otunula ng'omufunye wenna feesi ekulinga ekifunyo oli awo nkugambako nkuyamba nkuwonya obukalaga oli awo abasajja batugaana oyinza obutaddamu kufuna musajja yenna mulala mu nsi wekimanyi ngenda kwanjula gwesobola n'okwanjula nenkuwonya ekikolimo ekiri ewammwe kuba famire yammwe temuwasibwa oli awo gw'omanyi ekyakaddi ya maama wo nga tebamwanjudde nyala menye ekikoligo ekyo nkwanjule ngenda kuwasa kwata oluyi funa banno nze simanyiiri oba tetuwasibwa tulekeyo gulabe gonna nnyini gutunulanga oluyi lwe bamukubye bamusimudde ye kakwanyi kakula tekayawudde kalinga kajo kakutoyi sikia waggulu kaguli ne wansi kaguli ntoyawulako nnyingo kakwanyi oze nkulayirira no onkubye faisira nkubizibule ngenda kukwana kati yasigala yeewere engeri gy'onkubye onsiikudde ngenda kwana mpaka gwe nga nkwawudde ebyo oli kubibyo genda bula yakomawo nokwawula kwanyo kuwa amatooke go tugenda maaso kadi kakwanyi yagwa ku Nakalimba namumalako oli Nakalimba teyemolerwako gyakoma okuyimpa wano obusungu kadi ogenda okudda eno sebo chairman mulimi naye tebamulaba nkonga ali makunva mboga ebyo nakati tayagala nnyo aba n'emikalo bunyanya buno buwomera mu mukalo teekawo bunyanya obwo buwomera mu mukalo kati chairman alina omwana wa mwannyina agenda maaso kuba munanga ebukojja buli kimu ekindi gye kitandikira afuna emimonde kuba emikalo tegigendera nnyoko n'akani emmonde ogugumye kati akaana kabuza ebibuuzo omanyi kojja okuva lewaabo oli maama gundi we yavaawo todizanga lwaki abakazi bakojja ne bajja okufumba mu kujja balabibwa nti bazze naye amagenda sigamanyibwa sizoni bwejjeyo enjala alya bali oba omanyi bagamba kati akaana katandisa okwogera ebigambo ebigambira baatugamba kojja ogoba empewo wamanze enkwewunya olina talanta kati ku muntu atamanyi makulu gaakyo alaba ng'ono wa talanta yawulira nga amagulu gamufaamye wabiwulira bwa ani yagamba nti tufuluma ekiro era ofuluma ekiro tuba tugenze manju kyogago togenda nko manju bagamba mbu obeera nnyo mu bitooke eri oyita musanja mbuddukanga kasaale ne ŋŋamba kojja agenda wuliranga ali amagulu gamufaamye wamma bakola kojja mbu simanyi toyambala nnyo ekiro ne mbagamba bali babbugumu nti ne ku muzira oba bwereere gwe ebyo ebigambo babiwaayira ebyo ebigambo biwaayire kati akola omwana ono atandise omunnyonnyola abe ng'agenda maaso n'okumanya mbu enkola ey'ekika mbu buli kasozi n'engo yaako kati mbu bo balina ebyabwe era gino emyaka gy'olimu teginnamanya naye ngenda kubuulira ekika ekyaffe gye tuvudde nono kikwe tutambulira ekyo kye bagamba nziruka gwejja wenyuka owulidde naye ky'olina okumanya engeri gy'oli omwana wa mwannyinaze olina okuuma ebintu bino ng'ekyama era bw'onoba tosobola kuba na mmizi togenda mmalako
tugenda maaso kati ekyo ekyokudduka kyo kojja yamala naaba nga talina wakyegaanira naye nga kyeyakola nga agamba mwana toyogeranga ekyo kyama kyaffe nja kubula lwaki tudduka kojja kankole n'ekirala okimanyi kyakabala ayogera oluganda nga gwe baluzaaliddemu saba wabeera eri gye banywera egundi n'amatu ga ipusaamu kyakabala anyumya oyinza okugamba oluganda yaluwandiika vaawo baana ekyakabala oluganda talwogera afuuwa lufuuwe kiki oyinza okugamba yamira akatambi era bulijjo seba amanyi n'okkuba amanda namulabe ng'alina n'omwana gwayogera naye kojja kyakabala atulimbalimba naye alina ekyamuleeta wano era olina okumwegendereza akaana kano ke kalabula kojja waako ku kyakabaale tugende ekyo nkitegedde ayogera n'oluganda kumbe ekiro lengera kojja wuno kojja wuuyo tunuulira kojja nagambe kino kyekitundu ekyokubiri ekya firimu eno gwe enyoka ebeesobola olulimi ng'enebojja kumbe kojja kutanya mbuzi nnume yiino kumbe waliwo bambega bamulaba agenda maaso n'okutanya bamulaba waliwo bambega wakutanyiza egenda maaso takyatwala n'abalamu abatwala tayagala ebyo ensi eri mu buzibu laba entunula laba amataala ge gandali bino bemugamba musimanyi omumwanyi gwaliibwa simanyi kiki mutaka enkyanga akeera ku gundi aba ku mirimu gye kumbe yajja kubega kyalo omusajja ono tumukoze tutya kubanga akuutanya ku mimwanyi akuutanya ku bitooke akuutanya ku bibala ogenda okulengera emiti gy'emiyembe sigikyabalada okumulisa kumbe balina ekibambulira ekyajja wali efirimu egenda maaso era nga abawagira ebinauganda mwena tubaagala nnyo mu ggwanga Uganda so nga twagala tumanye ku mulundi guno ekitundu kino oludda wajja biggwera kuba firimu gye tulaba yene emanyiddwa ng'omusezi mutumbi ebitundu bye bigenda okusasuza waneeno egenda maaso aleka naawe tosobola kutuleeta bitundu kali kumbe gyakolera atandise okwolesa obunafu ekimu ku bintu ebiyinza omuviirako obuzibu emberebezi egenda maaso naye gwe tukutuma amatafaali oleeta bitundutundu bw'ovaawo seeto oyagala mutwalo ogujjudde wirubaalo oleeta ya bitege awandigenza wirubaalo ennya wooteeka wirubaalo 8 lwaki otukeereyesa tugamba buloka za musingi oli wano tugobe n'okugoba taera tambula mujja kuzimpa nze kyakabale sikolerera bwereere efirimu egenda maaso kakatuddako ewaani kakwanyi mukasajja muzibu nnyo ye talina maka gaatya kutwala mulaavu buli kaseera akeera atunula wa kiboggwe bugenda okuwungeera ng'amaaso ge gasaba laavu yokka tugenda maaso alina mukazi w'abandi gwalumbye ye balina mwandu Merida ani akwata Merida mu kiwato naye kakwanyi wabaki oyinza otya okunkwata awantu awazibu batyo kikiwenkutte libadde bbwa nga towodde naye kakwanyi kino kyegamba tokitegera oli muntu mukulu bwenkukwata awo tekiti kakwanyi nagaana kakwanyi toddamu kumanyira nagamba nesonyiwa mukama katonda ebigambo byange nyononye byaki naye kakwanyi nogula agulinga embuzi ennume toddamu kunzanyirako nze nagamba we naziika gundi byaggwa nze siriddamu kukumanyira ebyo namwandu Merida tagala mumanyira siriwala wano namwandu Merida mukowu tugenda maaso firimu yiino ye musezi mutumbi kyekitundu ekyokubiri ekisooka mu kirabu tukirina tugenda maaso neeno gwe kyoba omanya yavudde lugala kyeyamaani gwe kitole kijangu gwe yanga abasinga ku kyalo bamutya era bwakuyita n'otajja mu miwulo ayinza okunona ekiro gwe katajja anoonya kyakabaale ye muntu akyasinza okumuwa obuzibu wano kuba kyakabaale alabika amanyi olulimi naye kyakabaale yeefula atawulira kati genda omumpitire chairman kyakola ng'atuma omwana agenda amitire kyakabaale efirimu egenda maaso tuddako ewa kakwanyi nze nagamba obeerako n'omuzimu omubi oba olabye kakwanyi se ogenda okulengera akaana kabigula ye akalaba kabigula fenne ng'ensi eragawa ono muntu mukulu yalaba akaana k'abandi bane guno kino ekiri ku kakwanyi gulaika muzimu gwe kaana gwe
Akana kabandi. Bakuyita. Gwigwani. Yenze naso. Lunja. Naso kimanyonyirira. Abadala ndi soyogere biyitira kumbe waliwo mulala zze. Nakasibula nja kulaba mu time. Kakwanyi musajja muzibu nnyo. Enseri kukyene na bannange. Kakwanyi egenda maaso. Waloge batumye. Ewa lodi. Kale sebo ni wajebale. Jamani abadda kweta. Kali nkai. Ali wakase. Kale mgambe ntikanyise. Kale. Gwe batumye ajja munone. Chairman anateka nsabu ke bana nanyenza kino. Kadi chairman yanjagaza ki? Nakagobwa kadi sinna sasula chairman yango bago ampita ayitanjagaza ki? Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso eno gye bayita Omusezi Mutumbi pati ya kubiri. Zonna nagambye MK yezikutuusako Majestic Plaza level yakuta n'edduuka liri namba 8. Tulaba Philip omwana w'abandi. Kutwala engundi yagundi n'okubanga kati. Bintu bino kyatagambe ngandami. Bas. Agenda maaso ali muku. Ogenda okudeno gwese nagamba nkwesitulira mwana atali njoveremerera amasanga gayo baby. Zena gaja kutuusa ku kiwanja. Banenge mwana gwe. Bane mpulira nga abagenda tulaga. Ino sitale ddala. Afulanda ni. Amusuubiza gy'amutwala. Amutwala kweyagala. Jangu. Ondesa kusa. Bane gwe tontuta jangu lage surprise totya. Banange ne afulanda ni. Eyo afulanda ni. Egenda maaso. Ogenda zibula amaaso mwafulanda ni jamugambe kumbe ali in the middle. Ali middle nagambye kuleta mu middle. Bane yani gwolese mu broker. Amulese mu zino za 99. Musirugo wangabe ina choli musimayo jakunda gebyenjawulo bye bino byondaze. Amulese mu butuntunu. Ne kasoli awese. Ali gwotwala mu kasoli awese. Oli ko ngambe abana ndi bagamba mbona bazalira bulubuto nalufunira mu kasoli awese. Ojja kuntegeera. Kala kumenyira buli gye kimfuye mindi kuona abasajja nga mmwe. Mukazi ansabudde ebibaawo oyinza okugamba nkuuse luwoko. Alinga gwakuusa oluwoko anze besaagala mwana oleeta amalala noleeta amavunja mu bintu bino. Ye Masavu Saalongojjero egenda maaso. Kakati munnange nga tudde wa mutaka. Ali eno ali mirimu gy'akola. Nohogwe. Oliwa. Nohogwe kunyeta. Nohogwe kunyeta. Ukola ki? Chairman nekani. Toilet nazo manyo zisima. Nakutumizisa lwaki towazinawo. Wano najimu kama wanje. Soko mpemwe dakika nga 5 jangu twogere nawe. Jangu twogere. Najimu inyinda kuna nyiko sama tafari. Nako sama tafari. Nkimanyi nti okola. Waliwo abantu abankuba. Bapatweki, bajjuma bonna bajjoni. Abankuba bonna nze nategedde steps zaabwe nakigendwa kye balina okunkuba. Bujankubulye mpamwe dakika 5 zokka. Kale wano kyemanya kukyakutiza kano nyenza kinyo. Yatukyagenda maaso. Jangu nawe. Kano chairman bwayita omwami ono n'atajja asalawo yabamwerumbira. Jangu nebyo. Era ng'agamba alina kyagala omubuuliramu. Kubanga abantu abamuteega luli bamukubye simanyi bamuteega mu lutuula. Waliwo ekigendererwa kye baali baliko. Kati chairman yagamba yakibuuse. Era ayagala likendi yabuuliramu Kyakabaale ono. Lwaki Kyakabaale gwayagala okusooka okubuulira ensonga ze? Tugenda maaso. Ajanguli nnyano. Bintu nabadde leero nino si mafuti zange 3 ze nakagira ate oyagala kunnemesa. Saagala. Tuyokuntawanya ebikyokka. Konka nontiganya nkisa. Chairman. Buli omu yagalira mulimu gwe. Ono alina obukugu mu ttooyi. Omulaba? Yenna bw'agibeeramu waliwo akaana akasanga ekinyanga eky'enduulu n'evuga. Naye ye ono bw'abeeramu awulira alinga ali mu paradise. Yeesiima bwesiimi. Ndi musajja mukulu. Yangu atondwisa. Jangu. Ate nsanze ku mulimu gwange onsasudde okuvaayo. Jangu naawe. Chairman kyakola ng'alemera ku mutaka. Nawe tugende jangu. Jangu vaayo. Konka yannemesa futi zange 3 na yegenda maaso. Tuteka mpabo kwa abana Katuko ngamba kusetula miti ogenda kumpa sente meka. abana basaku Ogenda kumpa. Omanye ekinnya kino omuntu aba alina okibika. kumbuza sikakole mirimo gyane.
Tugwayo, tugwa ngenda tugwayo. alinza kolema Waje simide sole. Nkugambye jangu Agira nawe. onyambeko gaana okunyamba oba nzireyo nja kuddayo. Nteganyisa wano. Kugamba kitula kinja tubikeko oweza ki? Kakati munange kiyakola. Ngajja. Kabali. Sanywa bambye kuruyisaawo. Anti nga bomanyi nti abakulembeze bana byakola bingi. ndaza kolemera mukama wange Webale kujja. Kakati chairman ngajja waleke ndi ambulira ensonga emuyisizza. Ate ng'oba oli awo ezimu oba ozimanyi. Ezimu ku nsonga ezateeka asuubira okuba ndi onaleka alina kyamanyi ku zo. Mbuulira zonna ompisa ombulire tekyetaagisa nze kubuulira. Kati ng'amuliramu Nenyonyola. abantega olutuula baaluntega lutuula olwo ne baluntega mu bukyamu. So omuntu abadduka mu biseera by'abantu tuba tulina etukajjuliza mu kuba twala kutaanya ba Bugaali naye nga kanzirukire mu bitooke eyo ate omuntu okutega olutuula Bamanyidde. ne balyoka bagamba mbu simanyi gunze kiki. Abantu abo nabalaba Wewozaako. era nange munange ng'omuntu ekintu ekyo nabaako engeri gye nkirwanirira. Ensi etegeere siri kye baali bansuubira. Ku ludda lw'abali. Bw'oba ng'omanya ekintu ky'okola si kirungi waaki oba okikweka. Kuba omwami ono ekituufu adduka ekiro. Naye akimanyi kiwaawaza amatu g'omuwulizi yenna awulidde nti gundi yeetikka. Kati kyakola Ku sayidi ey'abali. agezaako nnyonnyola ono abantu bonna abaazuse ne bali ku sayidi ey'abamuyoola nabo baba bajja kitegeeramu omusera. Ngenda kugenda ewala DC. Kati agala kwongerayo nsonga era bano bali batukyusiza birowoozo byabwe. Nnyo. Ngenda kubanga nange mbaako ekintu kino kuba omuntu okuwaayiriza omuntu omukulu mbu weetisse simanyi omulambo ogwetisse ate nga togwetika omuntu ne baleka bakuwaayiriza obeekaniddeawo. Kumbe onaasekera mu kikonde kuba buli lunaku amulaba. Bino byonna kyamaani kanone nakiri abyayogeza alaba oba ono alina kyazza naye kyamaani awo nsobedde. Tuba tuli awo ng'aliwo ayingiddewo omulala. Kale sewo. Jebale sewo. Jebale sewo. bali sewa nejebali Kale sewo. Efirimu egenda maaso. Chairman mbadde nkolagalamu. Nkyali bize. Nkyali mu bize. Nalabagana edda. Naye singa Akyannyonnyola kyamaani mulimu eraliikirivu. Yenti. Mu bantu abamulaba akimanyi ono yasinga. Omulundi ogumu naawe. Nkyamaliriza eno nja kulaba. kale naye simanyi oba nakufuna nti n'amanya nti Ojja kundaba nze wano wendi tujja kulabagana. Sooka omuninde mmale okumaliriza wano. Egenda maaso. nange yange nebadde ensonga. Ono ate aleese ensonga ino ekyamaani ensonga eri mu ddiiro yekyalina okugonjoolwa. Kyamaani naawe ebintu bino obirwamu obireesemu malala. Tugenda maaso. Kakati ki ekiyinza okuddirira okusinziira ku mbeera eriwo? Kubanga abantu bo ku kyalo tebakoowa aba tebalekangayo kubula. Abantu ku kyalo tebalekangayo kubula era abatuuze batandise okuba nti tebakyebaka bwe baba baagala kwebaka bagenda ku mutalo oguddako ne bawummulira eyo ne badda oluvannyuma. Kali waliwo omutuuze azze. Bintu bigenda bitya nti asi bibi. Era bwityo kuba yetusumbuwa naye ate n'abatulya tebalekerangayo awo. Ovanga ku kyalo mu kifo ky'okusanga entootogolo za ffene ng'osanga bugeregere bwagudde businziiro bwe bityo. Abantu bali adde ekyenda kyakalubyemu ne kikyayidde ebibeera kasasiro k'abantu abamu. Kati ono ye ekimuleese baŋŋambye mbu olina eddagala njagala nkuwa amajja nfunire sente so ne nfunire eddagala yalakwatira omubbi ono alina eddagala yalina eddagala erikwata tansanga tubalya bulungi abalogo bano. Kati ecupa ekendeera eno cupa nzibu si wenjirese kumbe ono ecupa bw'aba aginywa asazaamu obusaze n'amwongerayo enveera ate enveera ennaku zino tetegudde bantu woowe. Twakizudde kyeyamaanyi ono ye mulogo oba ye muntu aleetuleetera obuzibu. Kati okuva lwe yabugira enankani alina akayumba kali eri mu lusuku emmanga kawummuliramu emisana ekiro ennyumba alinga gyaterekamu buteresa ennyama. Kati kyokola genda omuwe mu ndeku tugenda maaso mutere mu nankani omuloge omuteremu obutwa abuwulire weetolooze wonna eddagala lino erimu liwa mugundi bakimanyi mbu lodi alinayo akayumba kakali emmanga eri mu lusuku kirayika ekinankani ekidandi gye kimwalampira n'alyoka adduka ekiro n'asala empewo. Kati kye basazeewo bamuloge njagala olabe weerabira gw'ofudde w'osobye eddagala gw'olugenze omuntu gwe baagala okuloga yaani. Efirimu egenda maaso.
kati ogenda okuddako eno omanye ekyalo nga kirina ebizibu byakyo n'abatuuze bennyini kweganga balinga tebakyatambula nga bantu batambula nga ebizibu abatuuze b'oku kyalo kati waliwo azze kati jjajja kipempe kule yali akyaziza omuzukulu ono omuzukulu alina ebizibu naye jjajja kipempe kule ebyo abikolako tebakyamwawula takyalaba basajja gwe bizibu bingi ebitwala abakazi ku malogo bannange kati kankuwa ekirevu kya kikwenyo kino kyo kijja kubaleeta toddamu kubonaabona n'abasajja kino ekirevu kya kikwenyo abasajja bajja kujja nga bayiikanga munyeera gw'onoogoba kwata ye jjajja kipempe gule kati bw'oba ogira oyita nnyo n'oga jjajja munnange bazzukulu ne bajja kintu banyala tubajje nga bayiika buyiisi bayiike nga kamunyeera amagulu ga ggongolo matono okitegedde egenda maaso yekidda esitalawo oligino nemuzi firimu yino bagiyita omusezi mutumbi kino ekyalo kiriko omusezi ekiro atwala abantu naye ate emisana yakooye n'okulinda ekiro ebirungi era mukagenda okulukusiza abasajja bonna nga kakabali talina eddagala lyatamanyi ewuwo gy'oli kano kyokola ekintu kimu oteeka mu mazzi n'omala n'onaaba amulaga enkola y'eddagala ne ku maapu ya Buganda naana olina okunaaza buli wamu olina okunaaza aye togaana okubanga onaaza buli wamu onaalizengawo ddala buli wamu wonna akalemanjovu nange oba osiimye munene gwo kintu bajje nga bangi abasajja bangi nga bugulu bwa ggongolo kwabo konoolonda ani gwonoogenda nabo gwoneeronderako gwogenda okweroboza tunula ensonga eyo ensonga endala eziriwo mu basajja abanajja mwonoolonda omusajja musajja alina gw'onooba olonzeemu ng'ofuna ekifaananyi kye ng'okituleetera wano tunuulira firimu owulidde awo nga ne ssente okola ki egenda maaso mukesabo lyange otyo ng'amugoba amaze omukolako jjajja kipempe kule erekerera abakulu bajjajja bagende naawe abasajja bayiike ennyo gy'oli mu lujja lwo gw'obadde wakimanyi nti abakazi baloga ku basajja ng'abasajja baabuze egenda maaso efirimu gye tulaba emanyiddwa nga musezi mutumbi ke kitundu ekyokubiri ekyayo ate nga n'ekisooka mu kirambo tukirina twagala tumanye kyekiyinza okuddira oluvannyuma lwa byonna kakati bakizudde kyamaanyi ono alabika alina ekintu kyakweka kubanga obudde obw'emisana alina essabo lyembu lirimu endeku eno gyanywerako kakati waliwo eyaweereddwa eddagala engeri gye kiri nti kyamaani yafuusa ekizibu baleese eddagala bagaye balina olyetolooza mu ssabo wano kano ke kayumba gy'asiiba balina osooka omuloga okuwona ebizibu ebiri ku kyalo kyayamani alina osooka olugenda sebo oli bamusanga ne bamunyweza mu lutula n'ama n'agamba yadde ku physicals simanyi akajjuza ali mu kusala wait kaakati egenda maaso mutakanga ajja n'addagala ng'atandika kulisimba nga ebamugambye mwalimu endeku yakijiriba endeku yakijiriba efirimu egenda maaso nga wonna ayiwa ne mu ndeku yakijiriba ayiyeemu eno gye bayita omusezi mutumbi kitundu kyakubiri ekisooka mu kirabo tukirina nja kutumira nnyo mwenna abantu b'oku myalo tubaagala nnyo abantu b'ekamuwungwa tubaagala nnyo mwenna abaliraanye awo tubaagala nnyo abawagira ebina Uganda kuba bba b'ekamuwungwa buli kye tugira bakiraba bulungi tugenda maaso n'omusezi mutumbi efirimu yiino kaakati kyamani yali eri nga yeebase kumbe bamulunze mutaka ng'avaayo egenda maaso kyekitundu ekyokubiri Max Videos ekatosi Martin Videos nga bulijjo mwenna bagidde firimu z'eggwanga mukola kyamaanyi nnyo tugenda maaso kyekyaddirira kaka tuddako ewa Kyakabaale abantu bano bazibu nnyo tukozesa nga tebaagala tusasula Kyakabaale ajja ayomba omuntu lwojja n'omubanja natandika omubanja nga ez'ekyema nga zikomererwa kati n'ez'ekyengulu bazimaze ssebo omusajja ono muzibu nnyo gwe gundi fe tupangisa mwe temupangisa mwe abatasasula ekyo bula abagagga okuweza sente bakola ebikolobero bingi gulawo saa kumanyira ojja funa banno nze gambye tojja kumanyira gulawo ani gw'osiruwaza
lete zange nagamba wiki enegwadde mpe zange nange n'ebizibu ssebo mukulu ssebo gwoli eno weebase kulwokuba mwazimba ffe tukolera tunonye tuweze obusente tuzimbe ssebo ojja kumpe zange ono omwami bw'aba akola bakusuwa ddiru nti asasulwa omuntu yenna yenna alwawo sasula amuleeta obumunyenye mu mutwe tugenda maaso omukolo katumira njagala mpa sasula leta zange leta sente tewali chenji abanja pezange lusuka kanga ziresa obuzibu nenaawe oyakawe otuntumukanga muliro gwaluyira kugambye olweggulo ngenda banfunye sente tondeeta bugigwe egenda maaso kati olaba eza chenji mulimu 10 kati kwata kale osigale ng'obanja akakaaga zibadde 7 kandeete chenji chenji ndeeta nindaamu awo n'agenda aleeta chenji yafuna awo emmawe ojja kumpeza ojja kumpeza stupid ani gw'osiriwalirako ekido gwe abanyu tebakyanywa nnyo ono eyaloze omuntu eyaleese eddagala eyagambye oli eddagala egenda maaso yamuwadde eddagala bamuloge bulozi omuntu ono aterere mu layini kati oli olwakoleeza sigala kumbe negyendeku gye baataddemu gwe endeku ya kibeggu endeku ani akoleeza endeku yange takirabangako kyeyamaani takirabanga yamala akiraba ndina eddogo supa sebo n'abalogo babaloga kuba kyeyamaani toyinza mwawula ku balogo kyeyamaani ani andoga kyeyamaani sebo saala kumanyiira ani gwe musirwalyako mulogaloga kati nyala eddagala libaddire mufune olususu lw'endeku banange va ku balogo saa kumanyira oyinza okuloga eddogo nze eddogo ate mundoge kanyala naawe ofaanana endeku saba kwenywera eddogo lonna lyo badde onjagaliza nze okufa gogo libalibonyabonya eyagoloze omuntu yaloze omuntu yagweri era ogenda okugireeti nga babasaanika muwogo kubanga ebiseera ebisinga emmere edduukirira abafiirwa guba muwogo oba omumonde era ogenda okwetegereza era nga gyakabibwabo abakungu bagabajja kyamaani yamu kubakutte era abafiiriddwa nnyo mutuuze munnaabwe kumba baade bagenda ologa kyamaani abasindikidde eddogo naali baddiza ono n'agenda bw'oba oli mu guleedi eroga sooka omanyerevu kwoli oyinza sindika ejjembe kumba obuyembe bw'osindika ewo obuyonka ku balala buba bwana efirimu yino egenda maaso era ogenda okwetegereza obulungi bati ebintu nga sibigenze bulungi n'akamu kale naabadde yeepanka okuloga ebibye byagenda bubi bannange kati wulira kagwa abadde musajja muyigirize nga okusoma ke kwatandikira naddangira primary school ozanya n'okuzanya era y'omu ku baana bayita obulungi nga yafuna first grade weegenderezanga nnyo abasabira omugenzi oyinza okwesanga nga yelumu kulumba olwatutooli secondary school agenda maaso kitanda nnyo tufiiriddwa omuyizi ono omusajja abadde yayiga nnyo sajja tubemande tuli nabo ku kyalo etumanya abakakensa kadi buno alugenze katuse mukama katonda amusaasiramu ekiwumula ekyomulembe ye kyeyamaani Ssentebe walumbe bwe yavaawo yakolera emyaka 15 mu busawo oluvannyuma ennyo mpozi yafuna obukosefu era obumutuusizza mpozi ne mukama okumujja mulamu bw'ensi eno efirimu egenda maaso omuzibwa olw'okuba nti yali takyasobola genda mu maaso na busawo omugenzi afudde aweza emyaka 67 ekyobukulu ne batandika okugenda maaso n'ekikolwa ekyokuleka kandi bawerekera munnaabwe ono ye munnaabwe bw'atyo bw'agenza ekyokola tewali mungu asaasire busaasizi kyannaku nnyo banange ekyaze omukama muwetumu kyamaani ky'emirembe banange ngayi waetaka eringi awulira bubi kuba olweggulo atajja kudda ku mulimu omulala kyamaani nakwata ekitiiyo ayiwa yabala nnyo entaana ene egaziye kwenkana kyera eyitawa komewo olweggulo
bala musajja gira malira eri ttaka lyaseeteza bwagira eri bwakola omukululo kumbe waayita edda awo egenda maaso kaakati nno abantu abasinga tebakimanyi ndi ku nsi baliko nga baddu ba Mungu. Egenda maaso abakungu baziwe balina ebeeraliikirivu. Egenda maaso twakutegeezezza mwenna abasuubuzi b'ebina Uganda MK Majestic Plaza level yokutaano. Edduuka liri namba 8 oba essimu 0701 10 55. Okusobola okwetuusaako ensonga z'ekina Uganda abagala ofuuka ba agenti. Twagala tumenye kyekiyinza okulabika nikiddirira kuba kirabika embeera yo bwete bweri nekirabika ndi omuwendo gw'abantu abafa gwongedde okulinnya ate tebalina kukakasa kwonna bo be baziise babalaalayo kuba entaana bazisanga nnyo nga ziguddemu kumbe gwoyita okusuula omubiri wabaawo abalabye ekivwa. Ente zibaawo naye tebakyaziraba abamu oli atunulira ente ye ennyindo y'ente ng'emulabikira ng'ekitiko naye nga alaba omuntu ke kabala kalina okugenda nako mbega waali kadi sebo oluvannyuma lw'okukungubaga chairman mbw asiibula mpulira olubuto lunuma lumu oba kyetontawanyamu mugira mugenda maaso n'okukungubaga chairman ng'asooka aweta tunuulira kati ono naye yafuuka muluggo alina eddagala lyasooka okunaaba okwejjako ebidandi tebimukwata. Filipo omwana w'abandi bamugaye mu kitooke kyagonjawo alina olinaabira. Kaakati ogenda okwetegereza ng'amala okuyiwako eddagala lye njagala ndabe ani ajja otumalako emirembe. Abagenda kumbe mutaka wunaze eri we bagamba nti kino ekyalo kiriko omusezi suubira muntu omu Ssentebe. Bwe bakugamba nti waliyo omusezi osuubira muntu omu Ssentebe. Ssentebe ayingidde Ssentebe ayingidde ng'ayingidde oyo firimu egenda maaso. Ssentebe ayingidde ekira afuuka ekirala ekiraba takyali Ssentebe ye yamweziikidde yamanye obuwanvu n'obuzito bw'oli. Eno ajja yeesuddiya amanye agenda kugwa ku ssavu. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Tunuulira. Atandise okwogera olukyadanda. Ayogera olukyadanda muzibu nnyo. Gwe mpulira okusiiyibwa. Omanyi bamanyi okuutaanya asooka kuutaanya kati agenda okulengera wakuutaanyiza. Efirimu egenda maaso. Kyekiri wano kumbe jaku Filipo uli kamve wano omusajja wuyo akomye wagunonye ye mutaka abaamulaba era buli weegala chairman omumiitinga oba weegala kukola appointment olindira bebaziisa omuntu emisana ekira abajja egenda maaso. Mu egenda maaso n'alyoka atandika okola olukujju lwonna atandise okola olukujju gwe ayasimula vaayo oganyi bakira ajja kumala kukalirira vaayo situla ebigere ovaayo takutteeko wawulire bawulire baba kugamba wawakana wuyo gwe alina wakonera akalo oba oli mwendalu alina wagikontrolinga kati omuziki gwakubira asooka kupitaako nange bafunga balabye bafuba bamukizibu omusajja gyewummulidde bamugjeeyo aba yeewummulidde waliwo abamutwala ate omukolamu akava. Egenda maaso uno alina waawummulizaako omuntu waawo. Efirimu egenda maaso alina waawummuliza omuntu n'amuyisaawo n'amutwala. Kaakati nga wayiseewo emyaka 7 efirimu egenda maaso. Chairman bwagendera ddala maaso n'okuba obuzeebwe obwo. Tunuulira
waddemu kati atandise okubanga agonda anafuwa kakati mwana njagala nkubulire mwana wange Sebukeera ng'era muneeba omanyi olutakedde lukuleetera okubanga ebintu biba si birungi. Owulya maama we yali mukyala wange agenda maaso naye nga bw'omanyi ebigambo byajja ne biyitingana okakkana nga bituuka eri mukyala wange oyo maama we. Maama wa Salukeera ye yasooka okubanga afumbirwa era maama Salukeera we yawulira ebyagwa ku kyalo kuno abantu ebigambo baali boogera ku kyamaani mukazi n'asalawo n'adduka. Ate nga nnyoko yali asazewo afumbe maka gange olw'okubanga ali akimanyi nti amaka gaffe tegaggwamu nnyama era teyabuuzanga nnyama ki naye ebizibu byagenda ne bijja nnyoko teyasibamu n'aka n'agenda. Naye kati ate Salukeera engeri gy'okedde era lukedde obenga odda ewaka kakati omanye nti olina okudda mu nju eyaffe obenga omanya buli kimu kyonna eky'omu nju onoonye n'engeri gy'olina okitambuzaamu ate nga tokibuliddeko muntu mulala. Kino kyegamba kyama Salukeera ompulira kati kino kyengenda okugamba tekiriiko kubulirako muntu yenna okuggyako omwana gw'olizaala kuba omwana aseera na kitaawe ow'obulenzi. Kati gwe engeri gye tutuusa essaawa eno nyala nkubulire obenga ekyo nakyo okitegeera. Efirimu yiino tugenda maaso tugenda maaso nambwa kino tebakyewala yatandika obuulira Salukeera emize gyabwe. Tugenda maaso amina amina dala sibu yangeremeke mboka munye msantiri amina amina kano waliwo gyali ku amina amina basi mwana gwe baŋŋambye wazze ku kinaabiro kyewaffe n'olyoka onziba n'olyoka ompayiriza wanziba. Kati ate omuntu atuuka ku muze gw'okubba siruwale oba kabika mulalu oba yabba kamundu oba yabba kanakokungulu ng'obagamba sindabba ku mpale yo kati bwe ŋŋaana ogenda kukola ki kaakati Namulindo njagala nkukube ngenda kukuba laba ettabu Namulindo yawayiriza omuntu nti yamubbye twale omanyi wanzibye empale yange ogyambalidde munda toddamu kumanyira nze yiyo nja kukuba laba olutalo ekyalo kyekiriko abasezi ekyalo kyekiriko ababbi b'engoye nze nvaako empale gwe mukayanira mpale mpulidde bubi kumbe Serubwatuka sooka olindeko laba ekiri ku kyalo ani gwogenda okwogera ogenda kisa mawulire ono ewa amawulire g'ekyalo nja kukuba gy'oluyi gwe Serugundi gwe ogambye eki nja kukukuba ofune ne kamunguluze saagala kunjogerera ogambye ogenda kunkuba nfune ki kamunguluze nze nfune kamunguluze gwe kaana gwe twala eri kyagenda kyewujja ekyalo nga kikolimire abatuuze baako bonna babeera badaamu baabo genda gulabe twala obugoma bwo njagamba ne baamu badde oyagala kunjawula nga ne yawula ggwe nimukuyita abantu bagende bagogole luzi olyawo egenda maaso kaakati Sebukeera kitaawe ng'amukwatako atandise omulaga obulamu tebubaawo bw'oba tolidde ku nva endiirwa balina enva endiirwa ziri enva tezigenda munnyo kuba ebisolo ebyo biba biridde omunnyo mungi egenda munnyo negenda munnyo atandise omulaga akakodyo otandikira kaliwa gwe obanga ali mu kidongo obanga ali mu kidongo obanga ali mu kidongo efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso efirimu egenda mu maaso amuyigiriza kakodyo kamu kamu kakodyo kamu ku kamu kyamaani Walumbe ayigiriza mutabani we Sebukeera awo oba ogusima awo oba oguleeta awo oba okutte bugere oba guleete gugo mpawa leeta ekifi gwe nange tunulira laba ettabu ekitegeeza ekyalo kino tekiriiko omusezi omu kuba kyamaani abaana bangi be yali azadde era yalina n'eŋŋanda ze okuva mu lulyo lwa jjajjaabwe
efirimu egenda mu maaso. Biggwera wa tulaba omusezi mutumbi kyekitundu ekyokubiri nagenda atenga bulijjo eminzi enkwereza era ng'essimu eri 0752 1190 87 egenda maaso. Biggwera wa ono yasoze ati ono omwana okuva lwe bamuyingizaamu sisitimu eri agugumuka bugugumusi alinga dayinamo agenda okulengera mwana sooka gyali naye gye mbakuluzi ngenda ndeka mama yantumye mangu munange nze mbatya mmwe muneyi tomalaga nti baŋŋamba mulya yinza oyagala ontwale wammwe nvaako naakatayagala ebyo ne naawe naaka bagambye abasezi bo baba aweeka era nga nvubuka ono kumbe engeri gyekiri nti yanjulibwa bakamwalula mu famire aleekaleeka bamwaludde jjo kade ekikye kiba kipya kiba kyaluleekereeke. Tugenda maaso nze gamba ndeka naawe kakwanyi eri kankubuulire kaneemu omwana omulungi nga gwe lwaki nkugamba ebintu byange nobyewoma tabyewomye abyewogomye kintu nekino nobeera ng'otunula nga afiiriddwa buli kaseera tunogamba gwe nobeera n'ebizo nze nagamba n'ebizo byange tobisobola. Abasajja mwegendereze omusajja okazi ajja nagamba nti nina ebizibu gwe nolowooza sente oba olina sente ojja okutwala ebizibu ebyo kati kakwanyi gwe omuwala ye alaba omwala omulungi ono ayinza okuba n'ebizibu kizibu kye kibeeraku gwe kyesinza kumaliriza kakwanyi ng'ataama kakwanyi wali omazeeko ebizibu by'abantu gwe kakwanyi lwaki toneesonye kakwanyi gwe olowooza oyinza okunsobola gwe kakwanyi ku bizibu byenina naye kakwanyi oyinza okunsobola kizibu tesisobola kakwanyi amani hando nsobola okukyandolinga ekyo ne tuba tudda ku sitepu eddako kakwanyi nze ngambye nsobola n'okwanjula gwe nyinza obukuba naawe nesikwanjula gwe butakuwonya bizibu biriku n'ebizibu ebiri kukyalaku nebiganya bana bawane bafumbirwa gwe nsobola okugamba gwe nja kutwala newamu enja kukyalanja okukukuba ekidaala n'ebyenda gwe gy'okukakasa kati omwana ono ogambye ogenda kunyanjula okujja obujja bazadde yagamba ekyokwanjula omwana ono tekiriimu ddakiika